kwasirako n'olw'amazima go. Kiki ekinaaba kiboogeza ab'amawanga nti Katonda waabwe ali ludda wa kaakano, naye Katonda waffe ali mu ggulu akoze bye yayagala byonna. Ebifaananyi byabwe ye ffeeza ne zaabu, omulimu ogw'emikono gy'abantu. Birina omumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, birina ennyindo naye tebiwunyiriza, birina engalo naye tebikuzikwasa kintu, birina ebigere naye tebitambula, so tebyogera na bulago bwabyo. Ababikola babifaanana. Weewaawo buli abyesiga. Gwe Isirayiri weesigenga Mukama. GFM mwesigenga Mukama. Ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaffe. Gwe ennyumba ya Alooni mwesigenga Mukama. Ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mwe abatya Mukama mwesigenga Mukama. Ye mubeezi waabwe, ye ngabo yaabwe. Mukama atujjukidde, alituwa omukisa. Aliwa omukisa ennyumba ya Isirayiri, aliwa omukisa ennyumba ya Alooni, aliwa omukisa abo abatya Mukama, abato era n'abakulu. Mukama ayongerenga bulijjo okubaaza mmwe n'abaana bammwe. Mwe muweereddwa Mukama omukisa eyakola eggulu n'ensi. Eggulu ly'eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana b'abantu. Abafu tebatendereza Mukama newankubadde abo bonna abakka mu kusirika, naye ffe tuneebazanga Mukama okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Mumutenderezenga Mukama. Haleluya. Tubaaniriza nnyo mu lukuŋŋaana lwaffe olw'amakya ga leero mu saabiisi eno. Mwebale abasobodde okutuuka mu budde, mwebale abali ku mukutu. Kaakano tugenda okutendereza Mukama. Abafu tebatendereza Mukama. Waliwo abeebase era batazuukuse, waliwo abasuze nga bali bulungi bakedde mu malwaliro, waliwo bangi, bingi bibakutte, bingi bibalemesezza, naye ffe Mukama akyatuwadde obulamu. Lwaki tetumusinza? Lwaki tetumwebaza? Lwaki tetumugulumiza? Kubanga tusomye nti buli kimu kyonna Mukama abeerawo. Omukisa gwe guli wamu naffe, ye mubeezi waffe, kye kiddukiro kyaffe. Tetulina mubeezi mulala okuggyako ye. Katuyimire ku mavivu mu magulu gaffe makya ga leero, tulabikeko mu maaso ga Katonda n'okusinza n'ettendo ebiva mu kamwa kaffe. Tweteeketeeke ate Mukama atutunulire okuva ku ntamu y'emitima gyaffe, ng'alabira ddala tuli basanyufu, tulina okwebaza, tulina okusinza okuva ku ntobo y'emitima gyaffe, kulyoke kutuuke ku nnamulondo ey'ekisa amakya ga leero. Tuve wano nga tukakasizza nti ddala Mukama abadde naffe. Haleluya. Mukama tukwebaza olw'amakya ga leero, tukuwa ekitiibwa, tugulumiza kubanga oli mulungi. Tewenkanika ayi kabaka abakabaka, gw'obeerera emirembe n'emirembe. We tutasobola gw'osobola, we tutayinza gw'oyinza. Mukama tukwebaza kubanga otusobozesezza n'amakya ga leero nga tuli wano. Kaakano tugenda okulabikako mu maaso go n'okusinza n'okutendereza n'okugulumiza nga twatula akamwa kaffe ebigambo ebiri mu nnyimba. Mukama leka okusinza kwaffe kujje mu maaso go n'akawoowo n'akaloosa akawoowo mu kitanga taggwawo, kubanga ogamba bwe tunaakuyimusanga onooleetanga bangi gy'oli. Mukama mu kusinza kwaffe, mu kutenda kwaffe kitange, leeta bangi gy'oli Katonda wange. Tusaba Mukama otaggulula amagulu g'abali bonna bonna wano mu balirwanwa n'abalala bonna bonna abali gye bali kitanga ataggwaawo. Kabaka w'abakabaka basobole okutuuka mu kifo kino Katonda wange budde. Ebibasibye byonna tubita tubikutuula mu linnya lya Yesu. Ebibalemesezza, abamu tebaagolodde, amasannyalaze gagenze, abamu bakedde n'ebizibu ebitali by'enjawulo. Mukama tubataggulula eri embeera zonna ez'omulabe Sitaani, kubanga wagamba tulemenga okukoowanga okuŋŋaananga. Kitange tuli wano olw'okutuukiriza ekigambo kyo, era tukakasa gy'oteeseteese emitima gyaffe. Byonna bye tunaawulira ekigambo kyo, okusaba, obujulizi, byonna Kitange ataggwa bigenda kubeera ku lw'obulungi bwo, ku lw'ekitiibwa kyo. Jangu ofuge mu mitima gyaffe. Tukwebaza Ayi Katonda waffe kubanga oli mukulu. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Amiina. Katwanirize Fortress Voices in Praise bajje batukulembere mu kusinza n'okutendereza. Katubaanirize n'engalo.
Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Amina. Twagala okwebaza Mukama olw'olunaku lwa leero. Simaanyi gaffe naye lwa kisa kye nti tuyimiridde waneeno mu maaso ge. Amiina. Abalala baakeesezza naye ffe tugenda muyimusa mu kusinza ne mu kutendereza. Amiina. Yesu yandokola kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Señor Yesu yandokola Sani Señor Yesu yandokola Sani Señor Yesu yandokola kanyimbe hallelujah Yesu yandokola byali binsibye Yesu yabimenya byali binsibye Yesu yabimenya ebyali binsibye Yesu yabimenya kanyimbe hallelujah Yesu yabimenya ebyali binsibye Yesu yabimenya ebyali binsibye Yesu yabimenya ebyali binsibye Yesu yabimenya kanyimbe hallelujah Yesu yabimenya. Sanyu Señor Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola kanyimbe Yesu yandokola Luri balumu tulitula wa munaye Luri balumu tulitula wa munaye Luri balumu tulitula wa munaye kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Luri balumu tulitula wa munaye Luri balumu tulitula wa munaye kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Luri balumu tulitula wa munaye Luri balumu tulitula wa munaye Luri balumu tulitula wa munaye kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola Sanyu Señor Yesu yandokola Señor Yesu yandokola kanyimbe hallelujah Yesu yandokola Señor Yesu yandokola Señor Yesu yandokola Señor Yesu yandokola kanyimbe hallelujah Yesu yandokola. Amina. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amina. Omutango yagujjawo. Ebibi byaffe yabyetikka. Amina. Ffe baani? Amazina ga Yesu. Omutango ya
ekitiibwa kimutire omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire. We give you the glory, we give you the praise. You paid all the price, and now I'm free. Receive all the glory, receive all the praise. You paid all the price, and now I'm free. We give you the glory, we give you the praise. You paid all the price, and now I'm free. Receive all the glory, receive all the praises. You paid all the price, and now I'm free. Omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire Omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire. amazina ga yesu galiwo bane twagala okwebaza mukama olw'obulamu bwatuwadde omutango yagusasula omutango yaguggyawo bibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire omutango yaguggyawo ebibiya byetika ebbanja yalisasula ekitiibwa kimutire. amina amina abeshemwe muriyo amagara Ayamagara ma Yesu amagara ayamagara haleluya ayamagara wa Yesu obusinje Ayobusinje wa Yesu haleluya Ayobusinje wa Yesu okwesima Ayokwesima wa Yesu haleluya Ayokwesima wa Yesu embabazi Ayembabazi wa Yesu haleluya Ayembabazi wa Yesu oh haleluya Hallelujah wa Yesu Hallelujah wa Yesu haleluya Hallelujah wa Yesu haleluya
twala okusinza, twala amatendo Yesu. Ku lwaffe tetusobola, naye lwa kisa kyo Yesu. Weebale Yesu, weebale Yesu. Simanyi gaffe, naye lwa kisa kye Yesu. Twanaziba olw'omusaayi ogwa Yesu, twanazibwa tuyimbe bwe tutyo. Twanazibwa olw'omusaayi gw'Omwana wa Katonda, twanazibwa ennaku zonna. Yimba nange. Twanazibwa omusaayi ogwa Yesu, twanazibwa tuyimbe bwe tutyo. Twanazibwa olw'omusaayi gw'Omwana wa Katonda, twanazibwa ennaku zonna. Yimba nange nti twanazibwa olw'omusaayi ogwa Yesu, twanazibwa tuyimbe bwe tutyo. Twanazibwa olw'omusaayi gw'Omwana wa Katonda, twanazibwa ennaku zonna. Ye Mukama, ye Mukama, ye Mukama, Yesu Kristo yazukira mu bafu. Ye Mukama, haleluya. Na buli lulimi lwatuletiye Yesu, ye Mukama, alinaffe, alinaffe, alinaffe. Yesu Kristo yazukira mu bafu, alinaffe. Haleluya. Buli lulimi lwatuleti Yesu alinaffe. Atwagala, atwagala, atwagala. Yesu Kristo yazukira mu bafu, atwagala. Haleluya. Buli lulimi lwatuleti Yesu, Yesu atwagala, 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 atwagala. Yesu Kristo yazukira mu bafu, atwagala. Haleluya. Buli lulimi lwatuleti Yesu, Yesu atwagala. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama. Kama mtukuvu, yimba nange mtukuvu Yesu. Mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama. Mutukuvu Mukama, mutukuvu. Mutukuvu, mutukuvu Yesu. Mutukuvu Mukama. Mukama mutukuvu, mutukuvu.
kale yimuse emikono gye mu bbanga omugamba oli mutukuvu oli wa kitiibwa oli wa muwendo sigala ng'osinza n'emmeeme eyo osigambe Katonda osaanidde oli wa kitiibwa tewali n'omu akwenkana makya ga leero tuli wano mu maaso go kabaka wabakabaka nga twagala okutenda erinnya lyo kwali waggulu ennyo bw'atudde ku nnamulondo ey'ekisa alamuza ekisa kabaka wabakabaka jangu otuule wamu naffe tusinziza kabaka wabakabaka tukutadde mu kifo kyo mukama jangu oyogere eri obulamu bwaffe mukama Katonda w'eggye sharabasekenderi bababa mugambe nti omwagala mugambe nti omufaako mugambe nti ofaayo okumumanya mugambe nti wendi amakya ga leero jangu okole mu mutima gwange jangu okole mu mmeeme yange jangu okole mu mubiri gwange bangi twetaaga okuwonyezebwa kowoola erinnya lya mukama ng'omaze omusinza amakya ga leero aleeta okuwonyezebwa mu mutima gwo aleeta okuwonyezebwa mu mubiri gwo aleeta enkyukakyuka mu byokola kubanga ye Katonda atajjulukuka ye Katonda ow'amaanyi ye Katonda akola eby'ensonga ye Katonda abeerawo sharabasekendere baba basakaya baba ribo sekendere bashakara baba rosekere basharabasikiya baba robo ribo sekere baba shandara baba rosekere baba shendoro boko yaba sanide mukaba sanide kabaka moto kovo Yesu wali moto shimba oli moto kovo oli moto kovo yimusanywa kuno mubanga mugambe mwagala amakya ga leero mwagale kabaka kabaka moto kwe moto kovo oli Yesu oli moto omugambe wa muwendo mukama wa muwendo eri obulamu bwo kimugamba kiwulire awulire omutima gwo asobole okukakana wansi asobole okukola ebifaako wa muwendo oli wa buyinza mukama alina obuyinza okwanganga buli mbeera kyoyitamu buli kisimu kyoyitamu buli kyetaago kyolina obuyinza tewali asobola sharabakasekereba wa buyinza oli wa buyinza Yesu oli wa Hallelujah mwana gw'endiga ye musa mukubira engalo Katonda w'amaanyi kubanga wa kitiibwa wa muwendo saanidde kabaka wabakabaka osaanidde Yesu omulungi ow'ekisa twagala okwebaza Katonda w'ekiseera ekyo tugenda okuteeka nga tugenda mu kusaba tusigale mu mbeera ey'okusaba bayibuli egamba Abefeso essula 4 olunyiri olwokusatu egamba nga munyiikiranga okwekuuma obumu obw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe omubiri guli gumu n'omwoyo omu era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Kaakati Pawulo atujjukiza nti ffe tuli omubiri gumu
era tugenda kusaba mu mmeeme emu, mu mwoyo gumu. Twetaaga okukuuma obumu, kubanga mu kusaba okka tusobola okujja obuwanguzi bwe twetaaga mu bulamu bwaffe buno. Okusaba kwokka kwe kusobola otuyisa mu bizibu bye tuyitamu. Okusaba kwokka tuyinza otuleetera obuwanguzi obwawamu. Nga tuli wano tusabira wamu, twetaaga obumu. Era Pawulo atujjukiza nga bwe twaweebwa obumu obwo tukuume. Era ne Yesu yali ava wano yagamba mbasabira babeere bumu nga naye ne kitaawe bali obumu. Twagala tusabire akaseera kano obuweereza bwaffe obw'okubuulira enjiri obugenda okutandika mu wiikeeni etandika. Tusabe nti wabeerewo obuwanguzi obw'amaanyi, kubanga amakungula gengedde, naye Mukama yeetaaga abakunguzi, yeetaaga gwe nange tusobole okubeerawo. Kati katusabe Mukama atuwe obumu, tusobole okutambulira awamu mu mwoyo gumu, mu ssuubi limu, n'obuwanguzi bwe bunajja tubeere mu buwanguzi bumu. Yimusa eddoboozi lyo wegayire Mukama ku lwekyo. Mukama tukwebaza amakya ga leero kubanga otuwadde ekisa okubeera abaddu n'abazana sibawulira. Muyimuse amaloboozi gammwe tusobole okubeera mu bumu obwo Mukama bw'atuyitidde. Katonda waffe nga tugenda mu kiseera kino eky'okubuulira enjiri, eky'okutambula ku buli nnyumba. Kabaka twetaaga okutambulira awamu, kubanga wagamba otusabira batusobole okubeera obumu nga gwe ne kitaawe bwe bali obumu. Ne Pawulo atujjukiza ku bumu buno bwe twetaaga. Bwe tutasabira mu bumu, bwe tutakolera mu bumu, tetugenda kusobola kufuna buwanguzi bwe twetaaga. Katonda waffe okwolesebwa kuzza eri ekkanisa eno. Kitange katutulwanyise tutambuze kabaka, kubanga gwe oyina Katonda kye twetaaga. W'otali tetusobola, bw'otagenda naffe tetujja genda, bw'otatuwanirira tetujja kusobola. Mukama tusaba obeerewo wamu naffe Kitange ataggwaawo, kubanga yegwe Katonda atajjulukuka. Oweebwa ekitiibwa gwali waggulu ennyo. Mukama tukwebaza kubanga ekigambo kyo bwe kijja kijjira maanyi okutuzzaamu amaanyi. Yesu tutunulidde gwe kabaka okutuyisaamu mu kiseera kino eky'okubuulira enjiri. Tuwe obulamu obulungi, tuwe ekigambo kye twetaaga, tuwe okuganja kwe twetaaga. Buli lwe tunaalinnya ebigere Mukama otuweewo, buli lwe tunaayogera naye Mukama omutaati ku mutima, kubanga obaffe ffe tuli bibya. Tukozese kabaka, tukozese empologoma ya Yuda. Totuganya kwegiriranya, totuganya kuggwamu maanyi. Bangi tuli bize, tulina ebyokukola bingi, tulina ebituziyiza bingi, naye Mukama otusumulula amakya ga leero nga tuyingira mu wiiki eno, tugiyingira mu maanyi, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, amaanyi ag'obuwanguzi, amaanyi agava ku nnamulondo ey'ekisa, amaanyi agava mu mwoyo omutukuvu aleeta obulamu. Mukama tukkiriza nti n'obuwanguzi bugenda kujja, era tunayimira tukuweera obujulizi olw'ekyo ky'onooba okoze. Haleluya. Mu kiseera kino Africa eri mu kuwonyezebwa olw'emyaka 5-6 gye tuyiseemu egy'obulumi. Waliwo okuzibwa obujja okw'omwoyo, waliwo okuddaabulula okugenda mu maaso mitima gyaffe, waliwo obukuumi obw'enjawulo Mukama bw'ateeseteese eri obulamu bwaffe, waliwo ekigenda okubawo eky'omugulu, si mu Uganda yokka naye mu Africa yonna. Katuyimuse amaloboozi gaffe tweteeke mu mbeera ey'okufuna ey'okwaniriza ekyo kigenda mu maaso mu Africa. Tusobole okubeera obumu ne revive eyo n'obumu obwo bugenda okujja. Tusobole okubeera part, tusobole obutalekebwa mabega, naye twenyigiremu mu buwanguzi obwo Mukama bw'aleeta mu bulamu bwaffe. Yimusa eddoboozi ly'omugambe Mukama mu butasaana bwaffe Mukama atufuula abasaanidde. Mu bunafu bwaffe Mukama atuwe amaanyi, mu bunafu bwaffe Mukama atuwe ekisa, atuwe revelation empya, atuwe okubikulira okujja olw'ebyo byakola. Mukama tukutwebaza Mukama kyaga leero kubanga okola eby'amaanyi era tubirabako Kitange w'ekisa, era twagala okubeera obumu n'ekkanisa eyo gy'ogenda okutambuza mu buwanguzi mu linnya erya Yesu. Kabaka tajjulukuka, tukwebaza kabaka omulungi kubanga tutambudde, tuyise mu bulumi bungi, tuyise mu mbeera nnyingi, tuyise mu bwavu bungi, tuyise mu ndwadde nnyingi nga Afurika. Kaakano tutambula Kitange ataggwaawo, tugenda ku ddaala eddala, tugenda mu maanyi amalala, tugenda mu kubikulira okujja. Era nga GFM Mukama tuli mu masekkati ga kino ekigenda mu maaso. Kowola Mukama mugambe njagala okubeera mu masekkati gaakyo nemu okulekebwa Mukama nga n'okujja kube kutuuka, tusobole okubeera obumu. Sharabasekendere baba, tukwebaza Katonda waffe, oli mulungi Yesu atajjulukuka. Tukwebaza kabaka. Mu kiseera kino tuyimuse amaloboozi gaffe tusabire Ukraine.
Russia ng'egirumbye abamu ku ffe tetutera nnyo kubeera nga tugoberera ebintu bino bakiki kigenda mu maaso naye nga tuyinza okuba tetubamanyi nnyo tetulina gwe tumanyi nnyo tetulina bitukwatako oli awo tebalina kye batuleetera mu Uganda naye baganda baffe banyinaffe enjiri erina okubuulira mu Ukraine oba oli awo enkya gye tulaga katusabire emirembe mu Ukraine tetumanyi tuyinza okuba tetumanyi nsonga ki lwaki erumba naye kyetumanyi tewalina kubeerawo ntalo tulina kubeerawo ng'abooluganda yimusa eddoboozi lyo osabire abantu baffe mu Ukraine ab'enganda zaffe mikwano gyaffe bonna abaliyo betumanyi ne betutamanyi Mukama bateekako obukuumi bwo wabeerewo embeera ekkakkanya olutalo mu Ukraine yimusa eddoboozi osabe Mukama tukwebaza kubanga yegwe Katonda aleeta Katonda wange emirembe oli Katonda ow'emirembe oli Katonda atanonoza ntalo oli Katonda ayagala emirembe okubeerawo mu mbeera z'abantu Mukama Ukraine tugiyimusa mu mikono gyo nga Russia egirumbye naye Mukama tukkiriza kabaka nti gwe olina ekyokuddamu mu Ukraine gwe olina ekyokuddamu kabaka kubanga gwe w'amaanyi ye gwe alwana entalo zaffe Mukama waliwo abakoowoola waliwo abakristaayo mu Ukraine bali ku maviivi gaabwe n'olwaleero nga bakoowoola erinnya lyo gwali waggulu ennyo Mukama jangu baviireyo amaca ga leero baviireyo ayi Yesu w'ekisa baviireyo omununuzi waffe baviireyo gwe atajjulukuka atayiwa atalemererwa obukulu bwo bw'amaanyi Mukama osukkulumya ku buli mbeera tewali kyotasobola Mukama tukwebaza kubanga ogenda kuleeta emirembe n'ekigambo kyo kibune mu ggwanga eryo ne mu Russia nayo kibune buli wamu until the ends of the earth buli wamu kitanga taggwaawo tukwebaza ayi Katonda ow'ekitiibwa kubanga oli mulungi mu ddakiika ntono baako nekyogamba Katonda oyinza okuba wazze n'ekyetaago ekyenjawulo kye tutasabidde mu kifo kino yimusa eddoboozi ly'omugambe kubanga waali yagamba we tunaamuyimusanga bangi banajjanga gy'ali ate anaayiwanga omukisa gwe Mukama when our praises go up your presence comes okubeerawo kukukka jangu okole emitima gy'abantu jangu okole emibiri gy'abantu yimusa eddoboozi ly'omugambe Mukama agamba nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi nange naazikolako mu ensonga zo Mukama tuleete ensonga zaffe kitanga taggwaawo abaddu bo bawulira Mukama ensonga ezimu tezaatulikika mu bantu ensonga ezimu nzibu nnyo ensonga ezimu zirambadde ebbanga naye tuzireese amaca ga leero tuzireese ku nnamulondo ey'ekisa kabaka jangu ofuge Katonda wange jangu okole Katonda ow'ekisa ensonga ez'emyoyo Mukama ensonga ez'emitima Mukama ensonga ez'emibiri Mukama jangu Katonda wange ow'ekitiibwa kubanga gwe tolemererwa era wagamba nti we tunakoowolanga onoobiri mwesigwa era onootuddamu Mukama tukwebaza kubanga owulidde eddoboozi lyaffe Mukama osaanidde kabaka weebale kitaffe ataggwaawo weebale empologoma ya Yuda weebale Katonda ow'ekitiibwa mukubire engalo ez'amaanyi Mukama kubanga asseemu okusaba kaffe kubanga waali n'amaca ga leero kubanga waali okutukyusa embeera kubanga waali okuddamu essaala zaffe weebale Mukama weebale kitaffe atajjulukuka ow'ekitiibwa gwali waggulu ennyo haleluya mu linnya ly'ettukuvu tusabye amiina katuuleko twebaza abayimbi olwetukulembera mu kiseera kino tubeebaze batwala obudde ne bateekateeka oli musanyufu okubeera mu kifo kino olwaleero nze buli lwembeera wano mbeera musanyufu kubanga mbeera nnaku zonna omukaaga nga ndi eyo neetawula nova eno nodda eri n'ogenda mu nnimiro n'ogenda mu katale n'ogenda mu ofiisi n'ogenda kwegamba nga oli awo naye olunaku olwa Sande nga luno wetuulako netukakkana sigamba nti eyo teri kubeerawo kwa Katonda naye wano mu fellowship netusinza wamu netweyagalirako wamu kiseera kya muwendo era njagala okubeebaza mwenna abasobodde okujja makya ga leero mbeebaza mwebala okukimekinga n'abali ku mukutu namwe tubaniriza amakya ga leero Mukama atukoze bulungi manyi nga ffenna tulina obujulizi singa tolina bujulizi tewandibadde mu kifo kino kubanga n'okuva obubimu buliri bwo n'osobola okutambula oba n'olinnya emotoka n'otuuka wano nakyo kyamagero kubanga waliwo abakedde ku makya ne bava awaka nga badde balinayo balaga ate ne bamaliriza nga bali walala oba mu ddwaliro bawuwa gye bali naye fe atusobozesezza njagala okuwayo omukisa abantu 2 oba 3 abalina obujulizi bajje
nga bajja njagala okwaniriza abo bonna abalize wano nga gwe mulundi gwo ogusoose oba oli awo okujja okusabako wamu naffe. Oyinza otuwubira ku mukono tukwanirize mu ngeri enjawulo. Sisita tukwaniriza nnyo, mukubire mungalo abamuli okumpi tumwanirize. Abakebezi bagenda kuleeta akapapula kosobola okujjuzaamu. Tukwebaza olw'okusalawo okubeera wano amakya ga leero mwanyinaffe eno God's Fortress Ministries. Tuliwo ku lw'ekisa kya Katonda. Bw'oba olina ekkanisa gy'obudde gy'osabiramu oba tulabire wagaye tubatumidde era tubaagala nnyo. Bw'oba onoonya ekkanisa otuuse w'olina okubeera. Tukwaniriza mwebale nnyo okujja. Oba olya ng'oli ku mukutu nga naye gwe mulundi gw'ogusoose naawe tukwaniriza. Katugende mu bujulizi. Amiina. Abaluganda Yesu yabazibwe. Nebaza Yesu kulwa ffenna abali wano. Tetwandisobodde kujja kubanga emitego mingi egibeera mu kkubo naye atusobosezza okuba nga tutuuse. Nekirala nebaza Yesu kubanga singa tabadde ye, singa siri wano wendi nandibadde nafa dda kuba nze we nali nkyali muto nga ndi mupitu. Nalina emyaka 7 nendwala, nalwala omusujja ne gungenda ku bwongo ne bantwala e Mulago neba nga sidda ngulu nga ne banteeka mu koma neba nga ngenda kufa. Naye nebaza Yesu nti nawona. Kitiibwa n'ettendo kiddiza Mukama. Katwebaza Mukama olw'obujulizi obwo. Bayibuli egamba okuwenyezebwa mmere y'abaana be. Oyinza okuba olya ng'olina embeera, tewali mbeera esobola kulemererwa Mukama. Mukama ye muwonya. Haleluya. Tukwaniriza maama. Mukama yeebazibwa abooluganda. Nange nebaza Mukama olw'okubeera mu kifo kino olwaleero. Mukama atukoze bulungi, mwebaza. Emabega eyo mbadde nina challenge gye mpitamu nga yabbanja ddene. Naye nempulira munda mu nze nga mpulira nti okwesiga Mukama kusinga okwesiga abantu. Listi gye nalina enene nnyo eya needs nenjiteeka ku bbali. Neŋŋamba nti kanoonye Mukama noonye Mukama n'obwakabaka bwe ebirala n'abikolako. Naye abooluganda nebaza Mukama yankolera ekyamagero nensobola okuba nti ebbanja eryo lye nalina eddene Mukama ogutundutundu ogunene yagujjawo. Era nina okukkiriza nti n'ekitundu ekisigaddeyo ali nange nja kusobola, tasobola kundeka kuswala. Ekyokubiri kye nebazaamu Mukama abooluganda, olwokuna nali nva mu kusaba. Sisita wange n'akuba essimu naye ng'ate nali nfunye okulumirizibwa ku Tuesday nga njagala mukubira essimu nga waliwo mukulu waffe ddala owa famire nga ali ku kitanda, naye nga njagala mugambe nti tugende nakaseke nga mpulira nti nandigenze mubuulire enjiri. Kati essimu yagikuba lwakuna nva mu kusaba neŋŋamba lyose n'okuba mbadde njagala nkubira essimu nange tugende tulabe David. N'agamba nti David afudde. It was a trying time. Ekiseera ky'amujjukira enkuba ey'olwokuna eyatonnya. Buli omu nga ntunuulidde. Kati sofa nze nsigadde omukulu mu famire. Buli omu ambuuza ekyokukola nange sikitegeera. Ndi wakati mu bazeeyi, balwadde, bakadde. Naye Mukama n'akola eby'amaanyi. Waliwo sisita nga omusawo n'atekinga over ebya kofini, ebyakola ku mufu. Neŋŋamba kaakati nina okuyimirira mu maanyi. Tulina okulaba nti abantu abajja okutubeesabeesa balya. Nange Mukama nannyimiriza nampa ekisa. Mukama n'aleeta abantu ne bankubira amasimu ne bampeereza ssente ne tubimala bulungi kubanga nali maze okusalawo nti tugenda kuziika ku Friday period. Newankubadde nga famire yali egaana
emyoyo gye gy'empaka Mukama n'atuyamba ne tugijeemulula, be bakulu baffe ne bakkiriza ne tuziika, n'okuziika ne kugwa bulungi ne tukomawo. Naye mbasaba tusabire tata wange oba mumulaba omwami gwentera okujja naye awo kwegaalinganga ali confused, teyeetegeera. Mukama muwe ekisa, muwe emirembe, kubanga okufa ffenna tugenda kufa, naye akikkirize muli. Ekikulu yakkiriza Yesu okubeera omulokozi we. Bagamba n'ente ya famire yonna mugisabire tugume tulabe way forward. Abaana basigadde bangi 15 of them, tulabe engeri gye tukwataganya ebintu tugende mu maaso. Mukama mwebaze olwa byonna. Abooluganda Mukama yebazibwe. Amannya agange nze mukyala Senoga Patience. Buno obujulizi mbadde ndudde nabwo. Neebaza Mukama. Covid asooka, Covid owookubiri. Mukama alina lisiti gye yampa ey'okusabira abalwadde ba Covid. Mukama yeebazibwe. Baali basukka mu balwadde nga 10. Nga mbasabira ku ssimu n'ensaba paka nga baŋŋambye omanyi mponye Covid. Eyo lisiti yonna omuntu omu yekka ye yafa. Mu eyo lisiti. Naye neebaza Mukama nti Katonda yannyamba nampa ekisa. Esaala ze nabasabiranga ne bakola batya? Ne bawona, nasabiranga ku ssimu. Kati famire yasembayo ono Covid ono abaana balyoke bagulewo amasomero. Eri famire yali y'Abasiraamu. Ne mbasanga nga tebakyalina maanyi, baweddemu amaanyi, ne baŋŋamba maye mukyala Senoga, omwana ffe tetumanyi mulage emututte, tetumanyi oba naawona. Naye natandika okusaba essala ne ŋŋamba Mukama, njagala ekitiibwa kyo, ndi wakati mu Basiraamu, naye njagala ekitiibwa kyo bategere nti Yesu waffe muki mulamu. Nasaba essala nga nsabira omwana oyo muwala, simumanyi simulabangako ng'ali mulago. Ne ŋŋamba Mukama ekitiibwa kyo kirabisibwe wakati mu Basiraamu. Nasaba essala, omanyi okusaba essala n'owulyanga essala etuuse mu ggulu direct. Enkeera n'enzirayo nti bannange omwana mwamuwuliza, baŋŋamba mukyala Senoga wasaba essala yagenda direct, baamugyeko ku byuma bya oxygen. Bannange neebaza Katonda, ne ŋŋamba Mukama wange Kabaka tweyanzeege. Era bwe nagendanga nze bwe mba nsabira abalwadde mmanyi okubakyekingako paka nga bagambye omanyi tuli bulungi. Naye bwe nagendanga bagamba mukyala Senoga tulekere essala abaki Abasiraamu. Kale Mukama mwebaza ne sekwebaza mu linnya erya Yesu. Haleluya. Katwebaze Katonda olw'obujulizi obwo. Bayibuli egamba tuwangula olw'omusaayi gw'endiga ate era n'olw'obujulizi. So twebaza Katonda kubanga akoze eby'amaanyi. Tugenda kaakano okuwulira ekigambo kya Katonda. Okwolesebwa kwaffe ng'ekkanisa twejjukanya kuli mu lulimi Luzungu. Nina nsuubira nti ffenna tusobola okugattulula mu ngeri mu b'endala. Naye nga lwaki tuliwo nga GFM twagala okubeera ekkanisa eyeesigamye ku Kristo Yesu nga yali mu masekati ga byonna bye tukola, era ekkanisa ewa obuddukiro bw'abantu bonna, era ekkanisa eyagala okuyitimuza abantu nga ssekinnoomu mu bujjuvu, si mu mwoyo gwokka naye ne mu mubiri, nti eby'omwoyo nga tuli ku 10 n'eby'omubiri nga tuli ku 10, nga ssekinnoomu ate era nga amaka. Ffenna gye tuva amaka agago nga gwe omukulu w'amaka oba amaka mwoli ng'omwana, nga twagala era nga tufaayo okukyusa wano bwe tutambulira, we tuwangaalira mu Komamboga, gy'okolera, gy'osuula ewalala yonna yonna, okulaba nti wakyusibwa ku lwa Kristo. Twebaza Katonda olw'okwolesebwa okwo kwatutwalira ebbanga. Nzijukira meeting ne tugattulula okutuusa we twafuna okwolesebwa okwo. Neebaza Katonda olw'okuba nti ndi omu ku abo, ate era nsalawo okubeera nti okwolesebwa okwo kugenda mu maaso mu bulamu bwange. Aleluya. Tuli beeteefuteefu okufuna ekigambo kya Katonda. Mmanyi ng'emitima gyaffe gimigufu, katwanirize omusumba waffe n'obuwombeefu ajje ate atubuulire ani ateeseteese obubaka obujja eri emitima gyaffe
olunaku olwaleero. Katwaniriza omusumba. Oli mutukuvu Yesu, oli mutukuvu, oli mutukuvu Yesu, oli mutukuvu, osanide tendo Yesu, osanide tendo, nide tendo Yesu, osanide tendo. Sasi nnyo okubalaba mu Luganda. Mukama yeebazibwe bannange. Mwebale nnyo okujja okusinza amakya g'olwaleero. Mukoze bulungi era mwekubireko ne mu ngalo. Njokuta mukyala wange ajje kaseera kana yakyalina okukola olwaleero. Twebaza Mukama nti asobole tukuŋŋaanya olunaku olwaleero. Njala n'okubeebaza bannyabwe ne bassebo ababadde mu nnaku omusanvu ez'okusaba n'okusiiba n'okwegayirira. Wanika ku mukono gw'okulabeko obadde part of that. Obadde mwebale nnyo, mwekubireko mu ngalo. Mukama agenda kuggulawo ensi nafe tugenda kwewuunya. Kati ennaku ezo omusanvu twagattako n'endala ennya eza Easter Fast eza okusabira Africa. Nti nno omulabe ayiganyiza Africa okumala emyaka 67 tuli mu ntalo, ndwadde, bwavu, obutamanya, ne tuvumibwa buli wamu. Bw'obeera omuddugavu tebala nakumanya gy'oli, naye Mukama agenda tuviirayo. Gamba nti amiina. Era Mukama tumwebaza nnyo olw'ekyo tugende mu maaso okusabira Africa, okusabira Komamboga. Era Mukama yatulaga ebyoto 7 ebiri ku kyalo kuno ebadde bikutta abantu be. Twagenda ne tubikolako olutalo ne tubifulula mu linnya lya Yesu. Era temwewuunya okulaba ng'abantu bayiika wano kuba kati emyoyo gyabwe tegikyasibiddwa na giri ebyoto biri ebibi, naye kati bikwata n'ekyoto eky'Omwoyo Mutukuvu ekiri wano. Gamba nti amiina. Amiina nnyo. Kakati mpozi just one more comment. Mulidde olutalo olwa Russia ne Ukraine olugenda mu maaso. Ensi ya Ukraine yali one of the amatwala aga USSR nga tenaba kutulibwamu. Naye ensi ya Ukraine yensi eyavangako okuziba obujja mu bitundu ebyo ebya Eastern Europe, malyaga ddyo aga East, amakiika ddyo aga East. Mukama atusaasire. Naye gamba kati yo Russia kyeyagala batekeyo communism, bagobe ekkanisa eve mu Ukraine bye banoonya. Naye Mukama ye afugira ddala ng'ate mulungi. Kati bannange tulina omukisa munene nnyo olwaleero okuba n'omubulizi w'enjiri omusajja Kasiggu. Omusajja ono zasooka mumulaba emyaka giyiseeko mpolampola, ate nammanyiramu ono 2005. Naye omusajja ono ayagala nnyo Mukama, naye ng'ate musawo dokita bana bakola ku matu, oyina amatu, nnyindo, mimwa, mamiro ebyo. Naye asalawo ate kubeera dokita agende mu theology nange gyendi. Ate nga n'ekirala bwe twatuuka wano nga tuguze ettaka lino yatwaniriza nnyo. Ennyumba eri wali waggulu wali yatwaniriza nnyo, natwagala nnyo. Era n'amasannyalaze ge twasobola okukozesa amasannyalaze twebaza Mukama olw'okutwagala era twebaza Mukama olw'abantu bonna abakuŋŋaanye wano olwaleero n'ekyaki yaffe tubagala nnyo. Oluganda silugenda wala nnyo naye njegezaako. Mukwano gwange Dr. Richard namusisinkana 1998, myaka mingi nnyo emabega nga tuli mu first year e Makerere. Naye kikye nasinga okumwagala Ricky ng'ayagala Mukama.
Ricky ngayagala mukama era nga tumuyita pasita nga tukyali ku ssomero pasitiya kusoma busawo naye nga Ricky amanyi otukuŋŋaanya wasabye lwaki toze mu fellowship eri kusaawa musanvu tujje tugende mutuuse mu fellowship abayimbisiza obuyimba akuba mu ngalo yabulira enjiri akubuuza n'atuteeka mu bugroups oba abujjukira yagamba tulina okubeera mu bukeya groups n'awandiika olukalala ogenda kusaba ne Ruth nono ngera atufollowing up mwasabye akatabo kokowandiikamu byosabye kaliwa osaba busabi totereka listi mu tiki kino mukama yakikoze nga Ricky bwatyo n'atandika n'okugenda mu ward ng'asabira abalwadde teekako n'okusabira abafu naye nga musajja muvumu tuli mu ssomero kati bwe twatuukanga mu fourth yawo n'ateekako zi mission ayinza kuba yazitandika mangu naye nze yatandika kuŋŋamba mu fourth ya third ya tugende tusabe bugirijik tusabire eno nga buli wamu agendayo Africa Missions Ricky yatutwalako embalo wajjukira Ricky yatutwala Bumbo kati nze emmere yange bambi nga njagala sirya nnyo naye nga ebyokusiiba ebyo nga bijja kummenya Ricky n'agamba tugenda kusiiba kunoonya mukama neŋŋamba ono asaaga sijja bisiiba emanyi kye yatukola yalagiza effumbiro lifumbe kasooli nga batabuddemu ebijanjalo ogifeeri kubanga twali eri Bumbo eyo kati nga yembere gye bafumba nkubuulire sanjija nasirampa nga mukomawo mukoye muva mu field okubuulira enjiri mukomawo musanga oyo gifeeri nga gwe bafumba saawa 10 nga Ricky akonkona ku nzigi muyimuke tusabe saaya ndoonya mukama yoyo Ricky mukama n'amusaasira n'amuwa omukyalo omulungi twalinga mu fourth year era yamuleeta n'amunyanjulira n'agamba njagala mukyala wange mukama amumpadde yangamba ngenda muleeta ku lwomukaaga era nange neneteekateeka ne mu receivinga ne tumwagala bakyali bonna mbaga ye yali 2005 May 4 hours May 7 era twali bize mu mbaga yatonya yoyo Ricky tuvudde wala naye nebaza mukama nti Ricky atambulidde mu mukama era yatuuka n'agamba obusawo webuli naye ngenda mbya rebrand naye tetwakira era nga tumuyitawo naye mukama n'antaasa Ricky oyo ne tumusimatukako n'agenda n'okusiiba kwe n'okusaba kwe ate mukama n'ansuula mu muwa gwa pasi nebaza Ricky yomu kube bakutendeka ayinza okuba yakiraba mu mwoyo naye yalaba nnyo nti tusaba mukama kunoonya gy'osumagiridde Ricky webale nnyo agenda leero tuwa ekigambo era twasabye dda emitima gyammwe tukikakasa nti myeteefuteefu mukama abawumbi mukama waffe yeebazibwe Yesu yeebazibwe nnyo mukama mulungi ate era ekiseera kyonna simanyi oba waliwo abantu nga musibuka mukomambuga muno muyinza okuba mumanyi komambuga kuno tuwangaliddeko emyaka nga 10 mukama bwe yakkiriza era netweyongerayo buli kiteezo ebyo tubeera kati nti nabasiibisa nnyo katwebaze Katonda mukama tukwebaza kubanga oli mulungi tukwebaza kubanga oli wa kisa tukwebaza kubanga otuwadde akaseera kano okujja okuwulira ekigambo kyo okugabana ekigambo kyo tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuŋŋaana awamu ebiseera ebyemabega mukama bibadde si byangu bwe twali mu muggalo naye otuwadde chance eno okuŋŋaana nate ekitiibwa n'ettendo bikuddire nsaba ayi taata omwoyo wa mukama oyogere okuyita mu nze ebigambo ebitono bye nnaayogera bikuweesa ekitiibwa ate oyogere n'abantu bo ekitiibwa n'ettendo bikuddire gwe mukama Yesu Kristo mukama waffe amiina. So mu bufunze omusawo Kathy nga bw'abagambye nkola emirimu gya njawulo olw'ekisa kya Katonda nkola obuweereza obw'obusawo
I'm a medical doctor. Nongoosa amatu emimiro ennyindo bwe bityo eyo gye nkola ku nsimbi. Ebiseera ebirala mpeereza mu buweereza bwa njawulo naye specifically ndi mwawule wa Church of Uganda. Abamu babadde tebakifunye bulungi kakati owooluganda Emma agamba ate kola eriwa nagambye bwe najja wano nga njambadde muyinza ogamba tuli mu kifo kituufa ngamba leka nneme okutiisa abantu ba Katonda. Ndi mwawule wa Church of Uganda olw'ekisa kya Katonda era mpeereza mu Kampala Diocese era Mukama nga Kathy bw'abagambye Mukama yankola obulungi obw'amaanyi ennyo 16.5 years ago. Mukama nampa omubeezi omukyalo omulungi ennyo Eunice era Mukama atuwadde omukisa atuwadde ezzadde abaana 5 bokka sikyayongerako. Nze siteekako sofa kati nakkiriza nti beebo. Amakya ga leero mpeereddwa nnyo omukisa okugabana naffe Oluganda njagezaako bwe ntamatamamu bwe nsobyamu ebigambo ebimu nja basaba mu nsonyiwemu katono naye olw'obudde mbadde saagala tufune interpreter omulala okuyimirira ano so tujja Mukama ajja kutusobozesa okutegeeragana era ekigambo kye kijja kujja gye tuli bulungi. Amiina. Amakya ga leero mpeereddwa omukisa ngenda kugabana ku topic oba omutwe gwe tuyise You are God's temple oli yeekaalu ya Katonda. Ate nze emirimu gyenkola egimu gya busomesa nsomesa mu ssomero ly'abasawo UCU School of Medicine. So okusomesa kunnyumira era mu kusomesa okwo oluusi ntera okwagala bensomesa nabo bakola ki baparticipating nga nabo babeera ekitundu kugamba nammwe nga muli active mu byekola ki bye tuyiga. So nja kusaboddemu nange nti I am God's temple. Ndi yeekaalu ya Katonda. Ndi yeekaalu ya Katonda. Kati omudiankoni Emma tugenda kubuulira enjiri wamu. Nsaba onsomere mu 1 Corinthians abakorinsa ekisooka. Nja basaba bw'oba oyinawo wandiika ebyawandiikibwa bino kubanga oluusi kiyamba nti bw'oddayo eka oyinza obbifumiitirizaako n'obiddamu okubisoma ne Mukama n'ayongerera okukuyigiriza mu byawandiikibwa ebyo bye twasomye. Abakorinsa ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri okuva ku lw'ekkumi okutuusa ku lw'ekkumi-n'omusanvu. Tusomewo. Ku lwa 10. Va 16, yes. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza. Temumanyi nti muli yeekaalu ya Katonda. Kaakati bw'olowooza ku kigambo ekyo yeekaalu oba tempo mu Luzungu kiyinza okuvaamu oba oyinza okukitegeera mu ngeri 3. Engeri esooka mu Bayibuli baayogeranga ku yeekaalu nga kyekizimbe nga bwe tuli mu kizimbe kino. Ekizimbe kino kati yeekaalu ya Katonda. Katonda mwatuula n'abantu be. Amiina. Waliwo engeri endala gye tuyinza okukitegeeramu. Bayibuli eyogera ku abaana ba Katonda ffenna believers engeri gye tuzimbibwa into God's temple mu yeekaalu ya Katonda. Era Bayibuli egamba nti Yesu ye cornerstone ye jjinja liri ery'omuwendo cornerstone bakyogera batya mu Luganda ery'omunsonda. And so engeri endala gye tuyinza okutegeeramu yeekaalu nti ffenna abakkiriza tuzimbibwa awamu ne tufuuka yeekaalu ya Katonda. Kati engeri ey'okusatu gye njagala okwogerako ennyo leero ku makya leero y'engeri yeyo okugamba nti omubiri gwo gw'omukkiriza ye yeekaalu ya Katonda. Your body is God's temple. And so wano Pawulo awandikira Abakorinso nga bagamba nti temukimanyi tokimanyi gwe owooluganda nti omubiri gwo ye yeekaalu ya Katonda era Katonda nti abeera mu ggwe. Katonda abeera mu ggwe atya? Yesu nga naatera okgenda mu ggulu abayigirizwa be yabagamba nti naatera okgenda ne bafuna enyiike nga balaba munnaabwe abadde abakola ebyamagero abadde abatambuza agenda kuvaawo n'abagamba nedda sigenda kubaleka mwekka sigenda baleka nga bamulekwa bwe naagenda mu ggulu nze ne taata tugenda kuweereza omubeezi omwoyo omutukuvu yajja okujja abeere mu mmwe
njagala mujjukira abooluganda singa oba wasomako ku byawandiikibwa mu ndagaano enkadde. Ebiseera ebyo nga Katonda bw'aba ayogedde ayogerera muntu ng'omu oba babiri. Oluusi ng'afunayo nnabbi omu mu kiseera ekyo n'ayogera naye, oba oluusi n'afuna kabona n'ayogera n'aleeta ebigambo bye. Naye Yesu bw'aba agenda mu ggulu agamba ŋŋenda kugenda tukkiriziganye ne Taata mbaweereza Omwoyo Omutukuvu abeere munda mu mmwe mu abo bonna abakkiriza. Ebiseera bye tulimu Omwoyo Omutukuvu takyayogerera mu muntu omu yekka. Asobola naawe eyo mu maka ago asobola okwogera naawe. Mukama waffe yeebazibwe. Bayibuli etugamba nti bwe tukkiriza ne twaniza Yesu ng'omulokozi waffe, Omwoyo Omutukuvu atuteekebwako nga essiiru ng'envumbo okulaga nti tuli baana ba Katonda. Kwegamba buli w'otambulira Katonda alaba olw'Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe, alaba ng'oli ki? Oli mwana wa Katonda. Is a seal of ownership, of sonship. N'olwekyo kikkirize ggwe nange nti Omwoyo Omutukuvu kasita oba ng'okkiriza Yesu, Omwoyo Omutukuvu akola ki? Abeera mu ggwe. Tabeera around you, abeera mu ki? Munda mu ggwe. Kati Omwoyo Omutukuvu bw'aba abeera mu ffe, abeera mu kifo kifaanana kitya? Abeera mu kifo kifaanana kitya? Bw'osoma mu Matayo sijjukira bulungi oba ssula ya 7 oba ya 8, waliwo lumu Abafalisaayo bajja eri Yesu ne bamugamba nti abayigirizwa abo nga balya emmere nga tebanaabye mu ngalo. Kubanga mu byobuwangwa eby'Abayisirayiri oba Jewish people, Abebbulaniya abo kugamba mu byobuwangwa bwabwe nga tolina kulya mmere nga tonaabye mu ngalo, nga bw'okola bw'otyo ofuuka you are defiled. Bakyogera batya ekyo? Oba weewebudde, kwegamba nga tukyali totuukiridde. Yesu n'abagamba nti ekiyingira mu muntu si kyekimufuula atali mulongoofu, naye ekikola ki? Ekiva mu muntu, ekiva mu mutima gwaffe, ekiva mu ndowooza zaffe. Ebintu ebyo bye bireetera omubiri guno okuba nga si mulongoofu. Abamu ku ffe waliwo ebintu ebidifayiringa ebituleetera omubiri guno okuba eyeekaalu ya Katonda eno okuba nga si nnongoofu. Ebintu bye tulaba ku gundi ku laputopu, ku amasimu kati gajja. Ebiseera ebyo emyaka egiwedde, myaka maybe nga 20 emabegaawo, nga okulaba bino babita bya wongo ebyaki pornography ebyo ng'obiraba mu buno bumagaziini babuyitangani bwe butyo mu byogere bamwabula bamusirikiddeeyo red paper lingi yakajja mwalingawo obulala cheek ebony ebyo ebyebiseego ebyo twabirabira. Naye kaakati abooluganda essimu yo kati ne bw'oba toyagala ekuleetera akantu akakulaga nti gendako wano. So bwe tulaba ebintu ebyo ne bijjula mu ndowooza zaffe, bitandika okutuleetereza okuba nga tetuli balongoofu. Ate n'abasajja Mukama atuyambe. Mukama yatutonda, we are fearfully and wonderfully made. Mukama n'alyoka atuwa amaaso. Haleluya. Okimanyi Mukama yatuwa amaaso abasajja nga galaba. Okay, n'ag'abakyala galaba. Naye waliwo agambye tegalaba bulungi nga g'abasajja. Omanyi kankubulireko ekyama. Okimanyi nti nabano abakola engoye mu cloth industry bakitegeera. Bamanyi nti ekisiriza omusajja ekireetereza omusajja okuba attracted kulaba. N'olwekyo bakola obugoye bw'abakyala bukundisho, bukulivegi, bwani omusajja asobola akole ki? Alabe. Nkamba bulireko omukyala ne bwalaba omusajja ng'ali nneke nga talina kyayambadde. Tewali alaba ne yeegendera. Maama nnyabo omusajja n'ageza. So ebintu bye tulaba ffe abasajja Mukama atuyambe. Omukyala ayinza obbira bulusi ne bitamukosa nnyo. Naye ffe abasajja ebintu bye tulaba bigenda kuleetera emibiri gino kubanga si mirongoofu. N'olwekyo kati nsaba basisita mutuyambe. Mubeere bakisa ennyambala yammwe bannange. Oba osinza ng'otadde emikono waggulu ogenda okukyuka bw'oti nga kikyotunula.
Mukama atuyambe naye namwe mutuyambe. Mukama waffe yeebazibwe. Mutuyambe muleme otwesittaza. Haleluya. Neyo gye tubeera ku mirimu abamu bagamba nti am dressed to kill, oyagala kuttaani. Ate n'omanyi dressed to kill kye bategeeza gayambadde yenna obuntu kwegamba bagamba Abaganda bagamba atunda ayolesa akola ki yamazaawo amangu. Basista mutuyambe. Mukama waffe yeebazibwe. Tetujja bikweka oluusi waliwo mulowooza nti tulihole nnyo tetubiraba naye tubiraba bannange tubiraba. Ebintu bye tulaba ku gundi bannange bye tulaba ku masimu gaffe ebintu ebyo bwe tubijjuza mu ndowooza zaffe bigenda tutabula obwongo. Oluusi ogenda okusoma n'ekigambo naye nga byolowooza bye biri bye walabye ku gundi ku mutimbagano oba ku TV ku laptop ku ki firimu zino ezimu ze tulaba. Ebintu ebyo bireetera emibiri gyaffe okubanga si mirongoofu. Haleluya. Abantu abamu Mukama yabawa ekirabo basisita olugambo. Kale naffe tulina olugambo abasajja naye abakyala mulina olugambo. Gossip noyogera kano nakali ebintu ebyo oluusi nga nebyogera tobirinaako obukakafu. Ate oluusi nga byogera biweebuula omuntu gw'obyogerako oluusi nga si bituufu. Oluusi nga byakuwaayiriza si bituufu. Mukama atuyambe kubanga ebintu ebyo buli lw'obikola bireetera ggwe omuntu yeekaalu ya Katonda okubanga toli mulongoofu. Haleluya. Ate nno gossip nkubulire olugambo lusiiwa. Wali owulirako akantu kakakusiiwa bw'otakatakula tekavaawo. Ate bw'okatakula owulira bulungi n'olugambo bwe lutyo. Mama nga tonakyogera owulira nga kikusiiwa. Kano waakawulidde. Mukama atuyambe. Abamu obukyayi nga waliwo abantu bagamba nti tolisonyiwa nga kituufu bakukola bubi kituufu bakutawaanya kituufu balina bye bakola ebitali bituufu. Oluusi mu kukula kwaffe abantu abamu nga bababonyaabonya nga famire naye owulira toyagala kukola ki kubasonyiwa. Ebintu ebyo bireetera emibiri gino yeekaalu ya Katonda kubanga si nnongoofu. Mukama atuyambe. Mukama atuyambe. Abamu abakola mu zi ofiisi waliwo bino ennaku zino kati tulongoosa ebintu. Edda babuyitanga bubbi ne Bayibuli bwebuyita kati oluusi tukiyita a misappropriation of funds. Oluusi bakuwa essente n'otawa accountability ezimu n'okola ki ate no n'otuleetera ne mu church n'otuleetera tithe tujja gyaniriza ffe tujja gisabira tugitukuze. Haleluya. Naye ng'omanyi nti ze wazijje si watuufu. Ebintu ebyo byokola ne waba tewali akulaba Katonda akulaba. Era bireetera emibiri gyaffe gino okubanga ki si mirongoofu. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Kankoneko kano katono kubanga saagala kubuulira obudde buwanvu nnyo. Waliwo abooluganda abamu ku ffe nga twakkiriza Yesu ng'omulokozi waffe tusaba tukola tutya naye ebiseera ebimu bw'obeera awo ab'ekika ne bakuyita bajjajja baatuyise bagiyise tugende tutereeze ebyaki n'ogamba nti nze ŋŋendayo bugenzi anze bye banaakola sigenda bikola nja kuba ndi nabo wano. Okwo kwekkiriranya. You are part of them. Ngenda kwogera ku bimu oluusi bye tutya okwogerako okwabya ennyimbe. Ebintu ebimu nze siri Muganda naye nagenda mbuuliza katono. I'm interested in learning, njagala okuyiga. Naye ebintu bino ebimu bye tukola nga tuzzeeyo ewaffe mu bajjajja, ebintu ebyo ebimu bigenda kuleetera omubiri gwo okuba nga si mulongoofu. You are defiling God's temple. Kama waffe yeebazibwe. Abamu mugamba ngenda bawa buwi ssente ekyo nakiyiga myaka nga 2-3 emabega nti ne bwe mba sigenze naye ne mbawa ssente
I am part of it. I am part, ndi wamu nabo. Abooluganda ebireetera emibiri gino yeekaalu ya Katonda okuba nga si mirongoofu si bye tulya naye ebintu bino bye tukola. Katonda tajja kubeera wamu ne sitaani nti okole kino then ku lwokubiri n'olwosatu ogenda okole kiri. Mukama atuyambe. Naye oli eyo ogamba naye banaye n'akola ntya? Njagala okubazzaamu amaanyi mu ngeri ki nti si gwe asoose okustrugglinga oba okubanga olwana n'omubiri na bino ebintu ebitukola ki ebitulwanyisa. Pawulo nsomerawo okukawa Oluganda mu Baruumi essuula ey'omusanvu olunyolo 15 okutuusa ku 2 naye tulaba nti Pawulo yali akola ki? Yali astrugglinga, yali alwana n'ebintu bino. Nsomeraako Oluganda M. Abaruumi 17 olunyolo 15. Kubanga kyenkola sikimanyi, kubanga kyenjagala si kyenkola, naye kyenkyawa kyenkola. Owulira Pawulo bw'agamba nti kyenkyawa kyenkola ki? Kyenkola. Saagala kubba naye neesanga akasente ngakoze eki katadde mu nsawo. Sikako tebaakakuwadde. Oluusi bakuwadde esente ku mulimu ogenda okola accountability. Ezimu n'osigaza n'otawaayo full accountability. Saagala sikyagala naye nsanga nkoze eki nkikoze. Ne Pawulo yalwana n'ebintu ebyo. Pawulo omuno gwe twogerako yoyo eyawandika bw'osoma mu ndagaano empya ebitabo ebisingayo obungi Pawulo yakola ki? Yabiwandiika. Olaba ng'omwoyo wa Mukama yali amukozesa naye yalwana n'ebintu ebyo eby'omubiri. Kasita tuba nga tuli mu mubiri guno okusoomoozebwa tekujja kuggwaawo. Naye tunaakola tutya okuwangula? Nsomera Genesis olubereberye essuula esooka. Tuwulire bwe byatandikira nga Katonda akola ki? Nga atonda omuntu. Tuwulire instructions ki ezaaliwo zijja kutuyamba okumanya ngeri ki gye tugenda okufuga emibiri gino, okufuga ekibi mu linnya erya Yesu. Olubereberye essuula esooka okuva ku lunyiriri lwa 26 tuusa ku 28. 26. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. 27. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera, omusajja n'omukazi bwe yabatonda. 28. Katonda n'abawa omukisa. Katonda n'abagamba nti mweyongerenga, mwalenga, mujjuze ensi, mugirye, mufugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu na buli ekirina obulamu ekitambula ku nsi. So Katonda ayogera, Katonda Taata, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu boogeraganya ne bagamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. So number 1, tutondeddwa mu ki? Mu kifaananyi kya Katonda. Number 2 n'agamba nti tubatonde bakole ki? Bafuge. God's nature, obutonde bwa Katonda afuga, he is a ruler. N'agamba kantonde abantu nabo bakole ki? Babeeremu nga balinga ffe nabo nga bafuzi. Bafuge ki? N'alyoka ayogera ebintu byonna bye banaafuga. They were to reign over nature. Nature bakyogera batya mu Luganda? Obutonde. Abooluganda mumanyi obutonde obusooka bw'olina okuyiga okufuga? Omubiri. Omubiri guno ki? Butonde. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye tufuge. Tufuge ki? Obutonde. Obutonde obusooka buliwa? Omubiri. Mukama waffe yeebazibwe. Mukitegedde ekintu ekyo. Munda mu ggwe Katonda ataddemu deposit esobola okulwanyisa ekibi n'ogamba nti sijja kukikola. Weewaawo omubiri gwagala okukikola naye nkoze eki? Ŋŋaanye. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda akutaddemu deposit ey'obwa Katonda ekusobozesa okulwanyisa ekibi ate n'okiwangula. N'agamba tutonda omuntu afuge. Oluusi tulowooza nti okufuga kwa kufuga bino ebiri around us ebitwetoolodde, naye kyosooka okutandika okusooka okuyiga okufuga abooluganda gwe mubiri gwo.
osobola okufuga n'obugamba sigenda kukola kino bwe newankubadde nga nkyagala sigenda kukikola. Haleluya. Lwaki? Kubanga Katonda yakuteekamu deposit eyo osobola. Wulira chapter eziddako awo Katonda nsomera ku ssula ey'okuna. Example esookera ddala Katonda bwe bamala okwogeraganya nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe afuge. Laba kyagamba Kayini. Genesis olubereberye essuula 4 olunyiriri lw'omukaaga. Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazizza era kiki ekikwononesezza amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi, n'okwekomba kwe kunaabanga eri ggwe, naawe onoomufuganga. Wulira akasemba yaako nti ekibi kikoze eki kitudde ku mulyango gwo kikonkona kyagala okikkirize. Naye agambye etya nti akasembayo olunyiri olwa sin is crouching at your door, nti ekibi olw'omusanvu awo bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga, bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi. Ekibi kikoze eki? Kituula ku luggi. Ekibi kikoze eki? N'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe. Era okwegomba kw'ekibi kuli ki eri ggwe? Okwegomba kw'okukola ebyo ebitasanyusa Katonda kuli eriffe kujja kukonkona. Naye ki? Naawe onoomufuganga. Naawe onookola ki? Onoomufuganga. Katonda bw'atyo bw'agamba Kayini nti ekibi kiri ku luggi lwo kikonkona, kyagala okisaba okikkirize kiyingire. Naye agamba nti ojja kukolanga ki? Naawe onookifuganga. N'olwekyo njagala obategeeza abooluganda nti muggwe Katonda ataddemu deposit nti osobola okufuga ekibi. Mukama ffe yeebazibwe. It is possible. It is possible. It is possible. Yes, ebyokusomooza bingi. Ate oluusi bijja no mu biseera nga katugambe kiringa ku byansimbi, bijja mu biseera nga ssente teziriiwo nga naawe olaba ozeetaaga. Ng'ozeetaaga oluusi n'otandika n'okugamba Mukama nti Mukama naawe obitegeera. N'otandika omutegeeza bya haleluya. Nti kasa nja kujjako ekimu eky'ekkumi oba nja kwenenya. Ekibi kikonkona. Ekibi kikonkona. Ate nno nkubuulireko nze kyenwanyisa naawe si kyolwanyisa, buli omu alina ekikye. Kubanga ne Sitaani amanyi obunafu bwaffe. Abumanyi. So nze ayinza okujja n'asomooza n'ebyensimbi, omala n'amusomooza oba kugamba different things. Naye mu byonna ebikusoomooza Mukama Katonda atutaddemu deposit. Tusobola okulwanyisa ekibi ne tugamba nti tekigenda kutufuga mu linnya erya Yesu. Haleluya. Enda kukomekereza n'olunyiriri luno. 2 Peter chapter 1 ebbaluwa 2 Peter baluwa ya Petero ey'okubiri olunyiriri chapter 1 verse 3. Tukomekereze n'olunyiriri olwo. Petero ekyokubiri essula esooka olunyiriri lwokusatu. Kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'ebyokutya Katonda. Wuliriza abooluganda. Obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna. So si lwa maanyi, si lwa buyinza obwange, naye olw'Omwoyo Omutukuvu oyo ali mu nze, the deposit of God in my life, ajja kunsobozesa okulwanyisa ekibi. Ajja kunsobozesa okugamba nedda, to say no to ungodliness. Mu Luzungu egamba his divine power has given us everything we need for life and godliness. Amaanyi agange ng'omuntu tegasobola kulwanyisa kibi. Naye ebintu bibiri. One, Mukama amtaddemu deposit agamba nti nkuwadde obuyinza okufuga omubiri gwo. Naye togenda kikola mu maanyi go.
kubanga manyi nti olemererwa, oli munafu. Ogenda kikola otya, n'oyinza otya okulwanyisa omubiri n'ogamba nedda ku kibi lwa mwoyo mutukuvu oyo, the deposit of God ali mu ffe. Hallelujah. So njagala obasomooza amakya ga leero. Emibiri gyaffe kituufu yeekaalu ya Katonda, naye biki ebireeta emibiri okubanga si mituukivu? What defiles the body? What are those things that you are participating? Biki ebyo by'otambuliramu ebireeta omubiri guno okubanga tegutuukiridde, nga omwoyo wa Mukama ayagala okujja naye nasanga si mulongoofu? Mukama ayongere kwogera naffe. Ebintu ebyo bw'anaagenda nga abipointing out eri ggwe, okyenenye osabe Mukama akuwa amaanyi okukirwanyisa ate okukifuga. Mukama abawa omukisa. Twebaza Katonda olw'ekigambo kya Katonda kyekidde maanyira obulamu bwaffe. Katuyimuse engalo zaffe nateera tukubire Katonda omukulu w'ekitiibwa maama. Hallelujah. Ateera katwebaze omuweereza wa Katonda Reverend Ricky olw'okutuweereza ekigambo ekyo. Manyi nga kivudde ku Namulondo, ateera manyi nti kigudde ku ttaka eggimu. Bwe nali nkyali muto nayagala nnyo okubeera bishop, kubanga era singa baali basomerera busomerere oba oliawo nandibadde nabusoma, kubanga nafunako omukisa okutambulangako ne bishop. Twalina bishop ewaffe nga tuli nga wa mu nnyumba, naye nga alina benzi ye ya black, naye nga buli gye mugenda mukomawo ng'ejjudde kasooli, enkoko, embiki, amatooke, ku Sande ejja ne mugenda neekomawo ng'ejjudde. Ngamba ndowooza kati oba bishop. Naye maama tewabusomerera, naye manyi Reverend Ricky anaatera okutambula mu paka ku level eyo. Tukwebaza ssebo olw'ekigambo kyolesa emitima gyaffe, era ensonga ey'emibiri gyaffe n'emitima gyaffe ensonga nkulu. Twebaza Katonda, tumanyi nti ekigambo buli kijjira mu kiseera kyakyo, era mu kiseera kino tukyetaaga. Katonda teeketeeka emitima gyaffe, kubanga tugenda okuyingira mu kiseera ate era ekyokubuulira enjiri. N'olwekyo tetulina kye tuyinza kuwa kye tutalina. So tusabe Katonda ateeke mu mitima gyaffe ekyo kye twetaaga, okubeera nti bwe tuyimirira mu maaso g'abantu tuwaayo ekyo ekiviira ddala ku ntebe ya Katonda. Amiina. Tukwebaza. Kaseera kano tugenda okuyingira mu kiseera ekyokusembera, ekyokugabanira wamu ku meeza. Nja kusabayo abantu bajje abaweereza babiri bajje batuyambeko. Bayibuli egamba mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'5-3 nti awo Yesu n'abagamba Abayudaaya nti ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa Mwana wa Muntu ne munywa omusaayi gwe temulina bulamu mu mmwe. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange alina obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala, n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Alya omubiri gwange era anywa omusaayi gwange abeera mu nze, nange mu ye. Nga Kitange omulamu bwe yantuma, nange bwe ndi omulamu ku bwa Kitange, bw'atyo andya ye aliba mulamu ku bwange. Eno ye mmere eyava mu ggulu, singa bajjajjammwe bwe baalya ne bafa. Alya emmere eno aliba mulamu emirembe n'emirembe. Ekyawandiikibwa kino Yokaana kye yawandiika nga kigambo kiva Yesu kye yagamba. Akkaatiriza obulamu aliba mulamu, ajja kuba mulamu.
bwe tusembera ku mmeeza entukuvu tetutuukiriza mukolo, naye mu kiseera nga kino tutwala ekiseera okufumiitiriza. Yes. Okufumiitiriza ku bulungi bwa Katonda n'ebyo byasobola okukola mu bulamu bwaffe. Ate era mu ngeri y'emu tujjukira omulimu gwa Kristo gwe yamala ku musaalaba, bwe yafumitibwa mu mubiri gwe, ate era bwe yiwa omusaayi gwe ku lwaffe, ffe ne tusobola okuwonyezebwa. Mu kiseera kino kya communion tujja kugenda maaso ga Katonda nga tufumiitiriza ku bulungi bwe n'ebyo byasobola otukolera, nate era nga tujjukira ebyo omulimu gwe yamala ku musaalaba ogwaggwa. Tuteeketeeke emitima gyaffe ng'era bwe tufudde mu kigambo kya Katonda nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. N'olw'ensonga eyo nga tulya omubiri gwa Kristo, tulya okulangirira obulamu obwa yeekaalu ye. Emibiri gyaffe bintu si bya mwoyo gwokka, mwoyo n'omubiri. Omubiri gwe bwe tugulya ne gukola mu mubiri gwaffe gwennyini. Olubuto olukuluma, omutwe gukuluma, ensinga ekuluma, okugulu kwenyodde. Omubiri gwa Kristo bwe tugabana ku mmere ye, ku mugaati, tulangirira obulamu butambulire mu mibiri gyaffe. Ate bwe tunywa ekikompe tujjukira omusaayi gwe gwayika ku lwaffe, ne tusobola okubeera nga tunaazibwa bujja. Emibiri gyaffe gisobola okubeera, emyoyo gyaffe gisobola okubeera nga gizibwa bujja. Kyekiseera kye tugendamu, kiseera kirungi. Ate era Kristo agamba nti tukikolenga bwe tutyo emirundi n'emirundi tusobole okumujjukira, nti singa tulekeraawo oba oli awo wayinza okubeerawo embeera ey'okwerabira. Amiina. So twebaza Katonda olw'omukisa gwatuwa buli sabbiiti esembayo mu mwezi okujja ku mmeeza entukufu ne tubeera nga tugabana ku mmere ku mmeeza ero. Pawulo agamba mu Bakolinso ekisooka essuula y'e11 okutandikira ku lunyiriri olwa 23 nti nsonyiwe Bayibuli yange ey'Oluganda ey'oku ssimu etawaanya kankozesa eno. Obugambo butono. Abakolinso esooka olunyiriri 11 essuula y'e11 okutandika ku lunyiriri lwa 23. Kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe, era ekyo kye naweebwa kye naabawa nammwe, nga Mukama waffe Yesu Kristo mu kiro kiri kyeyaliirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza. Kitaffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'omugaati guno Mukama, nga tuli mu kiseera kino mu lukuŋŋaana luno Katonda wange, nga tuli mu bumu era tugenda okugabana ku lw'omugaati gwo okukola mu bulamu bwaffe, kubanga guno omubiri gwo bwe gwegatta n'omubiri gwaffe, ffe ne tusobola okufuna okuwonyezebwa okujjuvu olw'emibiri gyaffe. Tukwebaza Kitanga taggwaawo, tukuze tusobole okuganyulwamu amakya ga leero. Era bwe yamala okwebaza n'agumenyamu n'abagamba mulye, kuba guno gwe mubiri gwange guli ogwaweebwayo ku lwammwe. Mukolenga bwe mutyo olw'okunzijukiranga. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya n'ayogera nti, ekikompe kino ye ndagaano empya mu musaayi gwange. Mukolenga bwe mutyo buli lwe munaakinywangako olw'okujjukiranga nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno era ne munaanywanga ku kikompe, munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Kyanaavanga azza omusango ogw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe. Buli anaalyanga ku mugaati n'anywa ku kikompe Mukama waffe kya Mukama waffe
nga tasaanidde. Katwale akaseera kano nga abakebezi bajja okuba omugaati. Twala akaseera weenenye maaso ga Katonda olw'ekigambo kye tuwulidde, olw'ebigambo bye tuyimbye. Twala ekiseera weeteeketeeke, oteeketeeke omutima gwo osobole okubeera nga osaanidde. Mukama mwesigwa. Bw'oba olina ekintu kyonna kyonna Bayibuli egamba eri mukwano gw'obaani, ddayo. Kati oyinza obutaddayo, naye baako nekyogamba Katonda nti omuntu oyo musumuludde, omuntu oyo musonyiye, embeera eno njegaanye. Osobole okutwala ekikompe kye n'omugaati ng'osaanidde obwakabaka bwa Katonda. Bwe kityo kisobole okukola amakulu mu mubiri gwo ne mu mmeeme eyo ne mu mwoyo gwo. Amiina. Ojja kufuna omugaati, ofuna ekikompe, ogumikirizeeko, tusobole okubeera nga tugabanira wamu. Omusaayi gwa Yesu gumala okunaza buli bbala, kanyinyi k'engoye omusaayi gwe, sitya bw'aleeta erinnya lyange, omusaayi gwe gumala. Okunaza buli bbala, kanyinyi k'engoye omusaayi gwe, siritya nze, oyita erinnya lyange, omusaayi gwe, omusaayi gwa Yesu gumala. Okunaza buli bbala, kanyinyi k'engoye omusaayi gwe, sitya bw'aliita erinnya lyange, gumala amagombe gasamye, omusaayi gwa Yesu gemanyi agakowolokozi, omusaayi gwa Yesu gumala. Kimba ng'okitegeeza nti gumala buli mbeera ey'obulamu bw'amakya leero, buli bbala, emitima gyaffe nga gikyusiddwa, buli mbeera yonna omusaayi gwa Yesu, siritya oyita erinnya lyange, bwe yagamba kiwete. Yimba alumanyi, yimba bwe yagamba basonyiwe, basonyiwe. Wafuna ki? N'ofuna okusaasirwa. Olorera mu bulumi lwakubanga njagala, okwagala yo nawe lubeze ne mulamu omusaayi gwe, omusaayi gwa Yesu gumala. Okunaza buli bbala, kanyinyi k'engoye omusaayi gwe, siritya oyita erinnya lyange. Omugaati gwange sinagufuna. Kale
liire wamu omugaati era langira mu bulamu bwo obulamu bwa Yesu Kristo bwe yaleeta mu bulamu bwo, obulamu bwe yaleeta mu bulamu bwo osobole okubeera omulamu mu mubiri gwo mu linnya erya Yesu. Katulire wamu. Ate era n'ekikompe tugenda kunywera wamu tulangiire eri obulamu bwaffe okusaasirwa Kristo kwe yatusaasira ku musaalaba bwe yatufiira n'ayiwa omusaayi gwe tusobole okubeera abasaanidde okuyimira mu maaso ga Katonda kubanga omusaayi gwe gutunaaza ate ne gutuwa obuvumu okubeera abakristaayo abannamaddala naddala mu kiseera kino nga tugenda mu kubuulira enjiri tuteeketeeke emitima gyaffe nga tunaazibwa n'omusaayi. Katunywere wamu. Kale genda maaso weebaze Katonda mu ddakiika ntono nnyo olw'ekiseera kino, kiseera kya muwendo nga tufumitiza ku bulungi bwa Katonda. Tumwebaze kubanga bwayogera mu kigambo kya kituukiriza, tetutuukiriza butuukiriza bulombolombo, wabula buli kye tukola mu maaso ga Katonda tukikozesa bunnabbi, tukikozesa kukkiriza, tukikola mu maanyi nga tukakasa nti Katonda agenda kukola ebyenjawulo mu bulamu bwaffe. Mwebaze Katonda, weebaze kabaka bakabaka, yimusa eddoboozi lyo omwebaze olw'ekisa kye, olw'ebyo byakoze mu bulamu bwo, era tukkiriza tugenda kutambula mu buwanguzi tukomewo n'obujulizi olw'ebyo byakola mu bulamu bwaffe. Katonda omulungi ow'ekisa tukwebaza olw'omubiri gwo, tukwebaza olw'omusaayi gwo bye tututaka majaga leero. Katonda wange tukkiriza nga tutambula ng'ogenda nga yeekaalu y'entukuvu, tutambula mu butuukirivu, tutambule mu maanyi, tutambule mu ssuubi, tutambule mu mbeera ey'okwenenya buli lunaku, tutambule mu mbeera ey'obutukuvu n'obutuukirivu, tusobole okubeera abawanguzi mu nsi muno mw'otutadde, tusobole okubeera ab'omuwendo, nate tusobole okubeera obumu n'ekkanisa eyo gy'ogenda okujja okutwala etaliiko bbala wadde olufuiro. Tusobole okubeera abamu n'abo abatumi bo n'ogamba nti mwebale abaddu bange n'abazaala nga ababeesigwa, mwayimirira ku lw'obulungi, mujje mugabane ku bulungi bw'obwakabaka bwa Katonda. Tukuwa ekitiibwa kubanga oli mulungi era osaanidde, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina, amiina. Katwebaze Mukama olw'ekiseera ekyo kye tuyiseemu. Kaakano tugenda okulabikako mu maaso ga Katonda n'ebiweebwayo byaffe mangu ddala. Twagala tube nga tumaliriza mu ddakiika ntono nnyo. Nja kuba nga mpa ebirango ng'ate abakebezi bwe batuyitawo tusobole okubeera nga tulabikako mu maaso ga Katonda n'olw'ebiweebwayo byaffe n'ekimu eky'ekkumi n'olw'okuzimba. Akasawo aka bbululu tuteekamu ebiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi n'ebirabo byonna bye tuleese. Akasawo aka kikuusi papo ako tuteekamu ensimbi ez'okuzimba My Fortress My Home nga bwe mulaba omulimu genda mu maaso. Twebaza mwenna abajjumbidde omulimu ogwo, twebaza mikwano gyaffe abatugabiridde, ate era tukakasa nti mu bbanga eritali ttono nnyo tugenda kutandika okuyimusa ebisenge ebyo. So ka tutambulemu nga tukusolooza ebirabo nga bwe mpita mu birango ebya wiiki. Twagala okwebaza Katonda olwa Reverend ate Dr. Richard Byaruhanga kubanga Mukama amukozeseza mu maanyi. Simanyi oba okkiriza nange, bw'oba okkiriza nange katwongere tumukubire mu ngalo olw'obudde bwe. Ssebo tweyanzeege olw'okubeera ebigambo ebyo si gwe gusoose okubiwulira, naye Pawulo yagamba nti nze okubabuulira ebigambo bino emirundi n'emirundi si kubakooya, naye lwakuba nkimanyi nti bye mwetaaga y'emmere ey'obulamu etuyisaamu etutwala ku ddaala eddala. Tukwebaza ate era twebaza Katonda olw'ekyo. Abo bonna abasobodde okubeera wamu n'ekkanisa mu kusaba n'okusiiba ennaku omusanvu eziiseewo nga tweteekerateekera okubuulira enjiri okugenda okutandika wiiki eno, tubeebaza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'abataasobodde namwe tubeebaza. Katusuubire nti tugenda kubeera bumu, tutambulire bumu. Kikulu nnyo okutambulira mu bumu mu mwezi guno. Tulemu okwekutulamu kubanga tumanyi nti Katonda alina ebikulu by'ateeseteekedde okujjuza wano, ate kubanga yentandikwa
bwe tumala okujjuza wano ate n'emyoyo gy'abantu abajjuddewo nagyo ne gijjuzibwa. Tetujja kusobola kugijjuza nga tebaliiwo, ye banaawulira batya nga tebazze. So katwenyigiremu n'olunaku luno okutandika ku Lwokubiri nga lumu ye lunaku oluteekeddwa okutandika. So tujja kubeera nga tufuna abali ku mikutu bajja kuba batuwaawo obubaka ng'ebintu ebitambula, naye ffenna katwenyigiremu. Tugenda kutandika n'okukyalira abo abakkiriza abalokole naddala ababadde wano mu kyaki naye nga tebakyajja mu kyaki, ate abo tugenda bakwatako naye mu ngeri ey'enjawulo tulabe kiki ekigenda mu maaso, ate tulyoke tweyongereyo luggi ku luggi, maka ku maka, okulaba nga tutuuka wonna bwe tuliwo. Okusaba n'okusiiba kugenda kweyongera kubanga tumanyi nti okusaba y'ensibuko y'amaanyi ge twetaaga. Okusaba gwe mukutu gwe tusobola okuyitamu okukwata ku mutima gwa Katonda. Katonda kyawulira naddala nga tusaba mu kigambo kye. So tweyongere okusabira awamu mu bumu tusobole okubeera nga tugenda mu maaso okulaba nga enteekateeka yonna egenda mu maaso. Nambulukuka y'okusaba egenda otulungamya ejja kuba eteekebwa ku mukutu tusobole okubeera nga tugenda mu maaso. So tusabiddwa tubeere wamu n'okubulira enjiri. Era buli kimu ky'osobola okukola, bw'otuula ku bodaboda baako n'ekigambo ky'oyogera n'omwami oyo, bw'otuula mu takisi oyinza obutaleekaana abooluganda baako n'ekyoyogera, baako n'entandikwa. Mukama atuwa ebifo watandika wano baako n'entandikwa, tomanya kivaamu kubanga si ffe tulokola, ogwaffe gwakukola ki akusharinga. Tubeebaza nnyo olw'okuba musobodde okubeerawo olw'ebiweebwayo tubeebaza. Katwebaze Katonda kitaffe omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'okuwaayo kw'abaddu bo n'abazaana bo. Tukwebaza kubanga bye tukuwa biva gy'oli, ffe tutereka buteresi, otuwa buwi tukozese, naye okusinga ennyo okukola ku lw'obulungi bw'obwakabaka bwo. Tukwebaza Ayi Katonda nga buli omu atodde obaddizeewo emirundi 3, emirundi 6, emirundi 10, obawe n'omuyiika. W'omukisa emirimu gy'emikono gyabwe, w'omukisa bizinesi zaabwe, w'omukisa ennimiro zaabwe, w'omukisa ensolo zaabwe, w'omukisa offices zaabwe mwe batuula mu bawangaalira. Ayi Katonda wange buli kimu kyataddeko engalo okukola kiwa omukisa. Kabaka abakabaka tusobole okuvaamu ng'abawanguzi mu by'ensimbi kubanga tuzeetaaga ku lw'okutambuza obwakabaka bwo, era nga tusiwaayo gy'oli Katonda wange, tuwaayo n'abaweereza mu kifo kino abagenda ozikozesa bazikozese bulungi ng'enteekateeka bw'eri ekuweesa ekitiibwa. Oweebwa ekitiibwa gwali waggulu ennyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Tuyimiire ku magulu gaffe tufune abadde ku mukutu tubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera nga tubadde wamu naffe. Tutuuse ku nkomerero ya saavisi ey'Oluganda esooka. Kale katwebaze Katonda kubanga atukoze bulungi. Kitaffe omulungi ow'ekisa tukwebaza kubanga otukoze bulungi, tukwebaza kubanga obadde wa kisa eri obulamu bwaffe. Otuwadde obusobozi Mukama, ne tukusinza ne tugulumiza, otuwadde obusobozi ne tukuweera obujulizi Katonda wange, otuwadde omukisa ne tuwulira ekigambo kyo kivudde ku nnamulondo oyo Katonda wange kigwa ku mitima gyaffe. Tukwebaza Ayi Kabaka abakabaka kubanga otuwadde omukisa okuwaayo Ayi Katonda w'ekitiibwa. Kaakano Mukama tugenda okufuluma okuva mu kifo kino, tusaba otukulembere mu byonna bye tugenda okukola. Genda amaaso gaffe otuveeko emabega, beera mu byonna bye twenyigiramu okukola Ayi Kabaka abakabaka, naddala mu kiseera kino nga tugenda mu kubuulira enjiri. Mukama teekateeka emitima gyaffe, yeekaalu zaffe kitanga ataggwaawo, tuwe ekisa kubanga tusalawo obusazi Kabaka abakabaka, tubeere tusalewo kitanga taggwaawo okulaba nti emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe Mukama tetugiweebuula, tusobole okubeera nga labika mu maaso go nga tusaanidde olw'ekitiibwa kyo n'obulungi bwoleka omusana gwo gwakenga eri ebikere byaffe kitanga taggwaawo. Tuyimusize obwenyi bwo Kabaka abakabaka, tuwa amaanyi okwaŋŋaŋa buli mbeera mu wiiki eno kitanga ow'ekisa. Tukomewo wiiki ejja n'obuwanguzi n'obujulizi. Tugenda kukola ebikwatako, naawe okole ku bitukwatako byonna eby'abaana baffe, eby'abakadde baffe, eby'ensimbi zaffe, eby'emirimu gyaffe. Tuwaayo gy'oli Kabaka abakabaka, ogulumizibwe era otenderezebwe. Genda maaso gaffe kitanga ow'ekitiibwa. Mwoyo omutukuvu totulekerera kubanga tukwetaaga mu buli mbeera. Ogulumizibwe otenderezebwe ow'ekitiibwa gwali waggulu ennyo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina, amiina. Twatula ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo,
n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitaggwaawo. Amiina.